mu kaseera kano Uganda Atulaje mu mikwesese enziguse era nga bw'eri enkola yaffe tetwagala kuleka jinja nalemu nga sirivuunule newankubadde nga munnange tubadde tusiriikiriddemuko akaseera katonotono kubanga Uganda gusiriikiriramuko eddakiika ojja kusanga munnange amawulire gaseeseetuse dda era ebintu bingi nnyo nga bibaddewo kati n'olw'ensonga eyo tulina okubeera nga ate era tubiyitaayitamu tusobole okubeera nga tubitegeera oba oliawo abagoberere baffe wano ku Uganda Atulaje ababadde nabo tebaliiko basobole okubeera nga babimanya. Kakati ndowooza tutandikirewa leero tugenda kubeera nga tugafuna kintabuli mu mboozi yaffe eno. Tulaba Minisita Ssebuggwawo nga ayogera ebikaawo eri Obuganda n'atuuka n'okubeera nga Ssaabasajja yali mwede Mutebi amuyita erinnya lye kigamba gwe Mutebi omanya nti busungu omuntu aba asunguwadde awo. Ate era tulabe ne General Salim Saleh bw'atyo munnange yasobodde okubeera nga awaayo Ssuuna akasente mu ngeri y'okumweggyako. Olwo munnange era tugereko mu KCCA tulabe ebiriyo, tulabe enkyukakyuka ani gwe balonze okubeera Executive Director era n'obumanyirivu bwe buli luddawa. Olwo nno tumalirize nga tugenze mu Ebons wabaddeyoko amawulire bwe gatyo agalanga okufa okwekimpatiira okwakabadi. Tutandikirewa ndowooza tutandikire ewa Minisita Ssebuggwawo. Minisita Ssebuggwawo ono muganda wange mukyalo ono yanyiigidde nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'okubeera nti no bayiyeeyo nnyo bbaawe baamuyiyeeyo nnyo ye bw'atyo bw'agamba omukyalo ono Minister of State for ICT and National Guidance Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ow'Endiga afuddeyo n'anenya ne sekunenya Obwakabaka bwa Buganda era nga agamba nti buno munnange tebwafuddeyo era bubadde bwesamba bbaawe Engineer Daniel Ssebuggwawo ate nga munnange ono yali musaale nnyo mu kuzzaawo Obwakabaka bwa Buganda. Engineer Ssebuggwawo yafudde kansa wiiki emu emabega nga awezezza emyaka 9 abadde emyaka agiwezezza 9. Kakati omukyalo ono Ssebuggwawo Nabbosa yabadde mukaawu nnyo era yayogedde bye yayogedde kufa kwa bbaawe Ssebuggwawo yali minisita wano mu Buganda government era nga bwe nkutegeezezza nti obwedda Mutebi amuyita Mutebi kale bw'atyo ng'anenya nti baali badde wakiri bamusiibula. Jjukira nti abataka baabaddeyo bo babadde bagenzeeyo era yabadde ayogerera mu maaso g'abataka. Kansooke nkuwe omukyala Ssebuggwawo ate tweyongereyo. N'olwekyo famire ng'emuli mu musaayi Obwakabaka bumuli mu musaayi yabwagalayo era ng'awanye ekitiibwa Kabaka we. N'olwekyo omuntu yenna aba takiraba mba neewuunya bwewuunya era nemmanya nti tuba tulaga ensi eno ebeeragawa tusiimenga ku bantu abakola obulungi. Mwami Ssebuggwawo munsonyiwa okwogera kino Obwakabaka bwa Buganda bwandibadde buyimiridde wamu naye okumusiibula kubanga bw'otosiibula Mwami Ssebuggwawo ku Bwakabaka bwa Buganda neebuuza ogenda kusiibula ani? Abataaliwo nga tuzzaawo Obwakabaka tebakimanyi naye Mwami Ssebuggwawo y'omu ku bantu abaaliwo ku ntandikwa ey'okulowooza okuzzaawo Obwakabaka. N'olwekyo yawaayo obulamu bwe bwonna n'amagezi ge gonna n'essente ze yalina n'ebiseera bye byonna okulaba nti Obwakabaka buddawo. N'olwekyo bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala okukiraba n'okukitegeera obulungi. Mu nsi muno tuyita mu buyisi naye abantu balina okusiima bannabwe abakoze obulungi kubanga tetuyinza kuzimba Bwakabaka nga tusosola, tetuyinza kuzimba Bwakabaka nga tetusiima. Toyinza kubeera mukulembeze mu Buganda nga tosiima bantu bakolera Bwakabaka.
kubanga bamu bajja mu Bwakabaka babusangawo nga bwatandika dda tebamanyi ntandikwa yaabwo. N'olwekyo kiba kizibu nnyo, kiba kinyiiza ngaffe abaaliwo ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kulinaana kubanga otambula ne Mutebi. Ne batwongerera ebintu bingi nnyo ne Mwami Ssebuggwawo kubanga tutambula ne Mutebi. Batandika kukola ki? Kufuuka Ssaabataka. Kyewuunyisa. Naye Mukama Katonda ensi abamanyi bakimanyi ne Katonda akimanyi. Kyandiba nti General Salim Saleh atidde okumukuba tiyuni, atidde Omulangira Ssuuna okumukuba tiyuni kubanga gye buvuddeko twawulira nga liri pazo ne banne bapikaapika Ssuuna. General mukube tiyuni, General atya nnyo okuswala, mukube tiyuni ajja kuwa ssente. Salim Saleh amaze n'akkiriza n'agamba waayi kampeeyo Ssuuna obukadde 11. Kyandiba nti agambye omwana ayinza okunkuba tiyuni bwe mmala omuwa ssente nja kuba musirisizza kubanga ba Ssuuna yakakasa nti oluyimba lwange olujja, waliwo oluyimba olujja, ngenda kuta oluyimba lwange olupya naye buli muntu yenna yanjereze njagala layikinga oluyimba luno lupya bakati biri byawedde mwanjereze omanyi bw'otakkiriza ate oswala ebiri. Kati oluyimba lwengenda okuta njagala mulwagale, njagala mulusheya saagala bijamuzanyo. Ssuuna Jeno mukube y'oluyimba wano abantu balikodinga. Jeno atya okumukuba oluyimba. Ssuuna Jeno mukube libimu. Jeno yabadde yeekubyamu Jannancha Just naawe yabadde amanye ekituufu ng'akimanyi wali tulimba kyoli tetugenda bakuba omanyi nawe ennyimba y'Abaganda ogimanyi. Kati nga talina nnyo kulabisa mwana. Jeno mukuba oluyimba nga bw'olaba bwe nakubye gundi mukyala Candida Sad Story. Jeno atya omukubira oluyimba ng'otabusa agenda kukuba. Ebyo munnange biri awo kutiisatiisa General. Mu kino Salim Saleh ate kubanga ategeeza abayimbi abava eno wansi mu region zino endala bwe nsuubira nti kirabika waliwo olutalo wakati w'abayimbi abali mu Northern Uganda eyo n'abayimbi abeeno wansi bwe kindabikira kubanga Salim Saleh ng'amaze okubuuza awo nti ng'ayogera ku baliwo balina abayimbi abaliwo era omuyimbi omu yayimuka awo Mulema n'agamba tegeeza nti abayimbi beeri si basanyufu nnyo ku bayimbi beeno kubeera nti eno babalyako sho. Si basanyufu yadde n'akamu kubanga Ssuuna naye kennyini akyogera nti naawe omanyi ennyimba y'Abaganda kwegamba balina engeri gye batwala obwowaatiro bwabwe eyo nga bakinagukira ku bayimbi abeeri nti bo abayimbi abeeno bo naawe omanyi ennyimba y'Abaganda nti gyobeera Abaganda be basinga okuyimba mu Uganda. Jeno yabadde yeekubyamu Jannancha Just naawe yabadde amanye ekituufu ng'akimanyi wali tulimba kyoli tetugenda bakuba omanyi nawe ennyimba y'Abaganda ogimanyi. Kati nga talina nnyo kulabisa mwana. Ate Ssuuna era si yamanyi nnyo okuyimba ekiri awo kubanga singa yali amanyi okuyimba singa teyavaako sirabawo nange era Salim Saleh nyiza omuwagira $3 zikumala era katusoobere bw'ojja ku hoteeri z'obadde ng'ojja osasulayo totubalira ebyo nti nsuze mu hoteeri ogyobera lwe yakutumayo. Ssuuna gwe gwani mukene nga n'ennyimba zo zaakona okyayimba biki ffe tukyawulira musiki wo nga tumuwagaza ki. Kola concert olabe abanaagiraba online concert yo tewagiraba. Lotosipa bayingirira 2,000 nzizeemu waiba kuyingirira 2,000 weetuge ekulume okaabe oddemu ogwokubiri obita amawulire bayite nti okyakaaba. Eno bizinensi si y'amaziga ne bw'okaaba otya. Amawulire agava mu kitongole kya KCCA era nga gano gava butereevu mu State House galaga nti General Museveni yamaze dde okubeera nga alonda Executive Director wa KCCA era nga ono si mulala ye Hajat Sharifa Bozeki. Okwando kwalondedde ne Benon Kijenyi ono nga ye deputy we
the deputy executive director ye Hajati Sharifa Buzechi, deputy executive director wa KCCA mwanange ye Beno Kijenyi. Amawulire gano gakakasiddwa Media Aid Farouk Chirunda owa Gen. Museveni yatutegeezezza n'agamba nti Gen. Museveni oluvannyuma lw'okubeera nti nno yalonze ababiri bano amaanyi yagaweerezza dda eri public service okusobola okukola formalization. Naye kyebuuzibwa nti abo be bamu oba amannya ago ge gamu ku ago abaali bateekayo okusaba basooke basuule bakabushenga n'abalala mujjukira bulungi ennyo tugenda kuba tukinoonyerezaako tukirabe kubanga ate nange nkyekangidde wano nina okusobola okusooka okuddayo okunoonyereza ku mannya ago ge baali batugamba nti abali baabasuula ne basigaza bano oba kati Gen. Museveni ate yaleese babe kubanga nayo naye story nayo ndala tugenda kuba tubitunuulira muganda wange osobola naawe okuddayo n'onoonyereza nti ddala be bano baaleese Hajati Sharifa Buzechi yalimu Beno Kiginyi yalimu. Omumanyirivu bwe bwetugezaako munnange okubunoonyerezaako omukyalo ono Hajati Sharifa Buzechi kitegeerekese nti ono munnange human resource practitioner era nti alina obumanyirivu mu fields ez'enjawulo mu local and central government setting. Alina experience omumanyirivu wa myaka 13 professional experience mu human resource management, human resource audit, institution development. Munnanga omumanyirivu wa myaka 13 era wamu ne inspection and supervisory regimes managing for result and performance management in general. Babitegedde nayinzi kakati Sharifa alina master's degree mu public administration wamu ne management era nti postgraduate diploma agirina mu human management. Alina ne bachelor's degree mu social science. Eno mbu yagifuna okuva eri Islamic University wano mu Uganda. Era mu kwongerezako bagamba nti ono yeetabye mu misomo egiwererako ddala n'afuna certificate eziwererako ddala mu conflict management, mu leadership and change management, monitoring and evaluation, training of trainers and facilitation skills n'endala muganda wange yonna ng'anoonya bukugu. Kigambibwa okuba nti essaawa eno ye commissioner HRM in the inspection department of MOPS. Eno munnange nti yakulira okudesigninga the implementation of inspection programs, coordinating the pilot implementation of the Pearl of Africa performance scorecard, supporting MDAs in documenting and applying service delivery standards, supporting MDAs and LGs in integrating LOM and OOB in their work processes and provide support to MDAs and LGs to develop and implement client charters. Essaawa eno nti ye commissioner in charge of inspection. Ne bwankuba emiggo sibikuddiza mu Luganda ndeka bitwaliraawo nga bw'obiwulidde muganda wange. Bwe kye bw'omanya nti yasoma nnyo ne bitutamanyi ne bitamukwatako yabisoma. Amaziga n'ebiwoobe ng'abantu bamaze okubeera nga bafuna amawulire nti omuzannyi w'emizannyo kazannyirizi wa Ebons Bison Katantazi nti yabadde afudde bwe tumanyi nga Kapiteeni Ricky. Munnange abantu bakaabye ne bakaaba era buli omu munnange rest in peace nga bapostinga. Naye munnange amawulire kwegamba mu Luganda bagamba nti abika yakola ki yabeera nga abika kubanga nti omuntu singa babeera bamubisa ate ne bazuula nti mulamu
gabeera mawulire ga ssanyu. Kakati kigambibwa okuba nti ono Bison Katantazi Captain Ricky nti yafeekinze okufa kwe, yakufeekinze gabadde mawulire ga kabadi, yabadde stunt oba ekigendererwa ki teri amanyi naye nga yabadde stunt. Merry Christmas. I hope you guys are fine. Mfunya information ekinkakatako bagamba because surely ndabye abantu nga bali concerned ku eno forum kubikwatagana ku Captain Bison aba Captain enye jali ngera bidde yakozesa mu stage play. Ekituufu ekiriwo mulamu kirayika ina akabadi ke yadazanya naye kazini wange RCC wa Hoima batusenga baba basize nziro. They seemed incompetent. Mwa mutana amasasi mu district muntu wamukuya amasasi te muina kye mumanyi, you have not reported, ne bagateka ekikono, so they had to do a thorough investigation. Ne batandikira ku muntu eyasooka okubika, and then they found out oli alabeka akazi tukamutuseeko n'agamba muganda wange gyali mulamu ali kalangala. Enzi yakosa bukosi kifaananyi kyange, esimu yange kuba ekifaananyi kye kyafulumye ng'alinga omufu. Mumbiveeko oli yeewambye mubawa reported speech ebigambo si byange. So Jamiru ne baganda bange abalala Jeff abaani temweralikira Bison gyali kirayika nake yaddabaza nakayinza okuba kamusobyeko kagenze kkono si mufu muganda affe mulamu. Kale bwetyo entertainment industry yabadde eguddemu enjega ng'amawulire gatambulira buli wamu era nga galaga nti yabadde akubiddwa amasasi Captain Ricky, rest in peace nga bapostinga. Munnange ensonda saidi zeeyo zitugamba kya si bituufu akyali mulamu Captain Ricky. Bati batugiza nti nno yakubiddwa amasasi gyazaalibwa eyo mu Hoima district. Kale munnange nga bwe nkutegeezezza nti bagamba nti abika yabeeranga abika nti kabadde kabadi tetumanyi kigendererwa ky'oba oli awo anaatera okubeera ng'atubuulira nti oba ayagadde okuzuukuka nti bannange gye ndi nange mbeera Hoima era gye ndi Katantazi wammwe. Ayinza bagambira awo nti mundabiranga ddala 226. Poliisi eri mu kunoonyereza ku nsonga eno era ndowooza banatera okubeera nga batubuulira lwaki yeebise. Abantu bagamba nti alina okuvunaanibwa mbu kubanga okukuba mbu kukola ki kuba kuwudiisa oba bantu. Kale abamu bagamba tiyali kikoze ekyo ti Dr. Bosa challenges zayitamu nti yandibadde oba oli awo ayogerako ne Captain Ricky n'amubuulira amaanyi g'ekintu kye yabadde alimu. Abantu bakaabye ne bakaaba era abamu bagamba tikaladdemu yeefiisa oba afe alabe ng'ebifu n'apostinga. Kale munnange engeri kiri nti ffenna lwe lugendo tetumanyi ekibi yabadde agenderera naye nga abantu bo babadde munnange batidde ebyaddala. Kirungi nti akyali mulamu kabadde era nze kyensuubira okuba nti oba oli awo mayi kati abantu abamu ayinza otandikira awo n'agenda oba aluka ddiiru ye naddala ey'okugenda ebweru oyinza okuli ali Canada, US n'ebirala ng'ali kwasayiramu. Ebyo bibeerawo kubanga bannakatemba oba abayimbi batera nnyo mu bbanga lyabwe liwali baddoga nti baretayarinze katemba oba okuyimba ne bagenda e Bulaaya okusobola ate okubeera nga bakyusa ku mbeera oba n'okufuna ku ssente ensajja. Naye ng'egye gyali nti munnakatemba tetugenda kubeera nga twewuunya kubanga byonna byakuzannya. Naye nga bagamba nti yalibadde asibwa mbu suicide attempt n'okumisleadinga public mbu yandibadde asibwa kubanga yamenya abantu bangi nnyo emitima. Abamu ne bateeka ku status zaabwe nti afudde kitegeeza zonna ziri fake. Naye
muganda wange waliwo kibeta okusiba ekiwaanyi wano mu luyimba lwa Bobi Wine kiwaanyi ne bagenda okuzuukusa ate ng'ozuukuka nga tozuukuka kale abamu bagamba yandibadde akwatibwa oba yandibadde akwatibwa avunaanibwe kubanga yalumiza abantu bangi nnyo oba yagadde okumanya abantu bamwagala kyenkana ki oba alina ebizibu ayinza okuba alina ebizibu omuntu gwe omanyi wane Uganda kale tulabye nnyo stance naddala mu bayimbi nga balina ebivulu naye kati ono talina kivulu kubanga akolera under Ebonies oba Ebonies naye ekirimu yinza okuba naye ekirimu kubanga jjukira tuli mu festive season ebivulu byabwe byebalina bate kubanga bategese wali ku Labonita ki ekiriyo ye tulina okutunula mu kusikedwe ya Labonita nti Captain Rick taliimu mu mizannyo gyabwe taliimu oba tebazannye sizoni eno kisisuubira kubanga erinnya Ebonies mbadde ndudde okubeera nga ndiwulira okuleka bwe tufuna ku bizibu bya Dr. Bosawo tutegeerera nti Dr. Bosawo afiiddwa yakoze atya bwe bityo kubanga tusobola okumunenya naye ate nga mu muzannyo gwabwe gwe balina ate nga ye main actor era mugenda okulaba obulango nga butandise kati nga ku Bukedde ne TV endala nga batandise okubeera nga balaga tulinayo kino nakuzomezi nga 131 bwe bityo oba n'okubeera nga batandika omwaka 2025 mu maanyi kuba Ebonies ekibiina ekibadde bw'ebbanga lyonna